jako akawuwo. Town clerk yena ali muti, town treasurer ali mu muti kubanga ebintu babibye. Bakyala kimpadde abatanaba kutegerekeka bamenyera ne banyagulula ofiisi za municipali ye Kamuli ku division ye Mambuka ne babba ebintu ebibalira mu nsimbi za Uganda eziri eyo wakati w'obukadde 18 na 20. Nayingira mu ofiisi jero tukamunda nga babede computer bayingira babede computer ya secretary bayingira mu ofiisi ya treasurer babeda mu computer bakumi abayi abakana kutegerekeka kandi kutiyano wetuli tulikuwa abakolese baide batekinze kunangani fingerprint de before basubira kubanga abayi bagemyemu. Ababbi bano okusinziira ku mujumbire Robert ngono ye ssentebe wa division ene yo Mambuka bakuulise n'ebintu omuli computer ebibajja wamu n'ebintu ebirala kyokka n'avumirira ekikolwa kino kyagamba nti abantu balina kukola nnyo okusobola okufuna ekigulira amagala eddiba asasi kulowooleza mu byakubba. Oluvannyuma olwaide okuyigulanga obuliido bw'abaire ngaide okuyigulawo n'ayagaana nga wankaki owa ofiisi yaife yameneibwa n'abantu betubaire nga tukali kutegeera era bakuulise n'ebintu ebiwerako ng'ebintu ebiri wagati obukaire 18 na 20 nga mulimu computers mwabamu executive chairs. Mujumbira asabye omuntu yenna alina amawulire agekuusa ku bubbi buno okuvaayo okugabawo ebintu bino bisobola okuzuulibwa. Okutwala ebintu bya gavumenti ng'ate gavumenti niife biyamba ife era kitalo ino nti information iningi gye bagiire nayo gye tasobola kufuna mu bwire buno ate kyakubiri mukyo esente digula ebintu ebibayibye tinangu ino okusinza bwe tuli kutambula mu local governments daife. Fred Musulo ngono ye clerk wa division eno ku council agamba nti obubbi buno busanyalaze emirimu gyabwe egisinga obungi kubanga ebintu ebisinga obungi omuli n'embalirira zonna bibadde bikakalabizibwa ku kompyuta zino ezabbiddwa. Batwiba ebintu kompyuta 2 n'entebe da offices ina ebintu ebyo million nga 2 plus. That fortunate even last year batwiba ekikutuma ino information eri ku laptop daive egasa division so ngaze town clerk obusungu nabungi. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Busoga ey'omu Mambuka Michael Kasada akakasizza obubbi buno kyokka n'anenya olukiiko lwa divisioni olw'obutakozesa bakuumi balambulukufu okukuuma ebintu byabwe. Era ng'ebimu ku byayibibwa mulimu ebyuma ebikozesebwa muri kompyuta mwabamu entebe kwe batyama n'ebintu ebindi. Guno mulundi nga gwakubiri ng'obwibyo obw'enkula eyo bubaawo. Kyayiswa Yeko yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Eri ebitongole by'abantu tetuliko companies ebitongole birimu abasirikale aye nga by'abantu byona